eggwanga lyonna lyabadde lirwana okulaba nga lidduukirira omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa akaale ka Mukenenya. Ogwo nno mulamwa mukulu kuba teriyo muntu Mukenenya gw'atatuuseeko mu maka era n'akyaliyo. So Beene bw'avaayo nga buli wabaawo activity eba n'omulamwa ate nga gukwata ku byobulamu. So kubanga mu nsi muno bya bulamu na byanjigiriza byebikulembera. Omuntu wataba na byanjigiriza insecurity, wataba na bya bulamu insecurity. So kakati omulamu ogwo gwabadde mukulu naye neebaza bannakampala mwenna ate ffe ab'Emakindye twalidde empanga kuba buli ka trading center buli kansala wange balodi kansala basipiika buli omu we yabadde yadduse n'abantu baawe se ne bachairman. So n'emituba esatu waffe mukulu Semmambo yabadde atukulemberamu ate naffe ababadde ne baffe ng'omubugiriza era naffe twakibaddemu. So n'olwekyo kyabadde kikulu nnyo eri eggwanga ng'ogyeko nti birthday run naye omulamwa gwabadde guyinza n'okuddusa abali mu Australia ne America kubanga obulwadde obwo bwasensera nnyo abantu. So neebaza abantu bonna nga tetwekutuddeemu abeenyigidde mu misinde egyo okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya kuba obulwadde bwa Mukenenya bwangu okulwanyisa. Tosobola kukwata mu mpompogoma ng'olabayo omusota kakati gwe lwaki okukwata mu mpompogoma owulidde. So kubekuuma kugumiikiriza kugenda mu misomo obulwadde obwo tusobola obulwanyisa ng'endwadde endala zonna. So obwa Mukenenya ate bwo bwanguwa kwekuuma. Gwe n'olya wali oba obuleeta omuntu omu oba walabako ku muzannyo gw'abakayimbira gavumenti emizannyo egyo yalibadde egiteeka ndiwulira omuntu omu yamalawo famire yajjanga mulwadde ye n'ayagala ne bamugamba nti oli mulwadde n'atunuulira ebyobugagga nti bagenda bitwala n'atandika okukwana buli omu. So omuntu omu ayinza obbamalawo mu society ate nga abavubuka bakikozesa nnyo. Omuwala omu mwena ne mwagala abantu 10 kajegere era abantu abasinga okufa mu Kenya kwe kwagala muka Mulyanyama n'okuyagala muka jjajjange Ssentongo. Omuntu omu mu society ayagala abakyala bammwe bonna n'akola ettima oba omukyalo omu. So n'olwekyo twewale nnyo nga tumaliriza emisinde egyo omukisa gwenfunye twewale nnyo okubeera mu society nga tubeera abavubuka bagiyita masheya emasheya bagireetamu olwali kuba masheya kubanga olina obyatula abavubuka message yetu kuba tulwanyiza message eno egenda nnyo mu bavubuka. Twewale nnyo amasheya ate nga bikolwa nnyo naddala abavubuka bo balitwala nga ssanyu. Kibi nnyo omuntu omu kaabe muvubuka kaabaani asobola okutta abantu ku Lumu Street, asobola okutta abantu mu Kisenyi, asobola okumalawo William Street kubanga alwaza ono n'alwaza ono n'alwaza ono. Waliwo n'abayina effujjo. Nze waliwo omuvubuka nali nyambuka ku paaka nga sinabeera tukyali mu bavubuka. Omuwala aba ayambuka bwanaga omuwala ono asaba anyumirwa okuyekamu ebiwuka ye ng'akiwulira ekimesegi gye yayogera ng'afuulira omwana w'abandi anyirira anyumirwa okuteekamu ebiwuka abonereze. Abamu baganze nange nabujja ku miti. So kati bw'otataasa bulamu nga tufunye omukisa nga guno tutasomesa ggwanga abavubuka beera n'omuntu wo mwagalane. Ate n'abantu beekebeza omanye sitatasiyo ate ne bwewekebeza sigamba nti ogendera obutereevu ku ddagala. Waliwo omukyala twali naye London eyo mu myaka egiyise naye yali yeyafa eno nga mulwadde naye we yagenda mu bazungu bamugamba nti atonatuuka kgenda ku ddagala. Ye kati so oluusi tugumiikirize obufumbo kubanga obufumbo tebakwata leeti ate bw'owasa obubi oba ofunye bizibu. Eri bufumbo bwe bakwata leeti tebakwata leeti mu bufumbo. Obadde olaba nga tuvudde awo tutunuulira eggwanga katininyo tujja kutunuulira katininyo nga tutugenda ku nsonga egenda okwogerwako olunaku olwaliro obuweereza mu gavumenti ez'ebitundu. Meya, singa nsobola okufunayo embeera oba oliawo eri mu South Africa ebifaananyi ebyo okutunuulira ekintu kino nkyebuuza paka kati kigenda kukomawo era kigenda kukoma ddi? Amawanga tuli mu weevu agamu gabala weevu yakuna, abamu babala weevu yakusatu, abamu babala weevu